Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, omukutu semakutu kwoli mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo yonna gye musinziira era gye muwangalira okubeera nga ate era mutulaba n'okutugoberera nammwe abali ebunayira mbalamusaako nnyo ne sekulamusa yenna kansuubire nti muli bulungi era byonna bitambulira ddala malidadi sana. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 May oba omwezi ogwokutaano palamenti ey'e12 egenze maaso n'okubeera nga eronda sipiika waayo wabula ebibaddewo mu kulonda speaker jukira nti NUP ne Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. NUP ne banabwe banamukago ba PFF bagenze maaso n'okubeera nga baleeta owaabwe gwe baleese amanyikiddwa obulungi nga Honorable Paul Mwelo ezitibwa Jinja ki South whatever it is. Oyo nno olunaku olwaleero kubadde balondebwa era byonna nga bwe bitambudde embireesi Oboth Oboth oyo NRM ne PLU gwe basimbyeko essira era gwe baleese ne bagamba nti ono ye speaker waffe agenda okubanga atukulemberamu. Ne bino byonna temubyerabira nti bizze bibawo bwe biti naki kye kitegeeza. General Museveni abaddewo in attendance okubeerawo kwe kutegeeza ki era Ssaabalamuzi mu kubanga abalayiza n'okutwala omukolo guno mu maaso aliko byayogedde naye ng'obusungu bungi simanyi ki kyabadde ategeeza wabula omubaka Nambooze aliko gye byatutegeezezza kyokka ate General Museveni bino ebigambo yabikola dda era yabyogerako naye njagala mubiwulirize nga bwe bali mu ku usheringa in speaker omujjo wa parliament eno era mbawe n'ensonga lwaki ngenda kola statement egamba nti don't expect much from him because there is no difference between him and Anita Among. Why? Because he's one of those who engaged in Mabat saga Agakagwawo. All of you remember that. I think you recall that saga very very well. Oboth he was one of those people who engaged in that saga even though gwe bakwata yali omu gwe bateekayo era ng'olaba be bakonya balala. So ono naye tumwebaza okuba nga ali ku line yaabo whom are gonna be used mu parliament eno ey'e12. Lwaki? Nti bw'otunuulira embeera Kadaga gye yavaamu mu ntebe y'obwa speaker nojja ne tulaba Oulanya n'afa then ne tulaba Anita Among. Kakati ki ekinene ky'olina okusuubira mu bigambo bya Oboth Oboth? Weewaawo njagala okutegeeza nti ku Beyond the newsroom tutambula butereevu ne bannaffe abamanyikiddwa obulungi nga ba Laba Mobile bagamba nti balina ekipya ekiriwo kakati era bagamba kimu kyokka nti gwe yeetaaga okugula data oba airtime ogendagenda maaso n'okubeera ng'onyiga *217 *543# osobole okuba nga weegulira airtime ogula data ng'okozesa emikutu egyenjawulo gamba nga MTN, Airtel gwenyiga bunyizi *217 *543# osobole okubeera nga weegulira airtime oba data wa Laba Mobile ku mukutu gwonna kw'onooba oli. Weewaawo awo nno bwe tuba tufuddewo njagala okusaba n'obumwembeefu oba ekika ekyewaggulu vidiyo eno sooka ogyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era naawe nga gwe mulundi ogusoose okulaba ate munnange vidiyo zaffe zineno njagala okusaba osubscribing okone mu kado kanzigye personalize okateeka mu always olwafuna notification ku mboozi zonna ennyuvu zetugenda maaso n'okubeera nga ate tukuteerayo. Nze Deni aliwo okuba nga nkuweereza n'okutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zigenda maaso n'okuba nga ate zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala tutandikire ku video eno ya mwami General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ebigambo bino yabyogera ddi era yabyogera asinziira ku ki. Njagala owulirize bulungi ebigambo bino tweyongereyo. We are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a five-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out.
and you'll have no evidence here. It will be another struggle. Bwe baleopera mwami Museveni abali b'enguzi yagamba nti tuli beesimu nnyo era tuli ba mukisa okulaba ng'abantu baffe abali b'enguzi bagirya ate era ne basiga ssente ezo wano. So bwe tunaagenda maaso n'okuba nga tubateekako amaanyi bajja kuzibba balye enguzi yaabwe ssente bazifulumye eggwanga bazitwala ebweru ate tojja zirondoola nabbirondoolerayo era tojja kumanya. So ekyo nno kijja bate kibi nnyo okusinga bano abazibba ne babaako bye bakola ne bazimba 5-star hotels ne baziteeka wano. Okusinziira ku eyo sigino eringa eyali ereeta akantu akagamba nti oli waddembe okulya enguzi oli waddembe okuba as long as bwobba ozza ssente wano. Nekinzijukiza nti yali Aneta Mong baliwa Wasise Namuju, I think so, bwe mba serabidde yakola statement n'agamba nti ne bwe baba bagamba nti ono mubbi muli wanguzi kasita kirungi bwabba aleeta ne mulya mwenna alya n'abantu be ne tugamba oh my goodness wa Uganda ewatuufu weeraga. Kati olunaku olwaleero mu kulonda speaker omujja era nga baleeta Oboth Oboth ng'omu ku abo abagenda maaso n'okubeera nga mwana wattu babeera mu ssaga ey'amabaati eyayogerwako we babeera amabaati g'abanaku bambi ab'ekkalamojja. Olunaku olwaleero yalangiriddwa nga speaker wa parliament ey'12. Njagala kuwa ku video eno ate ulabe bulungi mwana wattu bw'ati Oboth Oboth bamulangiridde. I therefore declare Honorable Oboth Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker-elect of the 12th Parliament. The total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting, I have 0. Spoiled ballot papers, there are 3. Honorable Oboth Maxon Jacob polled 441 votes. Honorable Omuliro polled 60 votes. Honorable Mao Nobat polled 15 votes. Bw'atyo Oboth Oboth awangudde era nga bamulonze n'obululu 841. Paul Mwiro wa NUP nga sekondiddwa n'aba PFF afunye obululu 6. Oh wow. Mau 15 n'obululu obufudde 3. Walukaga bye yayimbako n'agamba nti byewuunyisa nti ne mu kalulu k'abayivu mu Parliament osangamu obululu obufu obwo buba buvudde luddawa. Ekitegeeza nti nabo mwanattu bayivu naye nga si bayivu. Anyway, I think everybody expected that it could happen. Kubanga tosobola agenda maaso kubanga ogenda londesa babaka, and even to make matter worse, General Museveni has been present. So that fear ebeerawo oba tosuubira era tubadde tetulina kyamaanyi kye tusuubira kigenda kuvaayo apart from what NRM decided. As long as balese candidate, that is what we've been expecting. There is nothing much kyetubadde tulowooza nti kiyinza okubeera nga kivaayo. Though regardless, we move on. Alayidde tebabirinze. I, Oboth Maxon Jacob, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Bw'atyo musajja mukulu Oboth Oboth alayidde era bw'amazeeyo okubeera nga alayira
wakwasibwa instruments of power era ndowooza bwekata Ligerian by next week, if not even this very week, like on Tuesday or tomorrow or kulwokuna ajagina maso n'okubanga bakubiriza olutuula lwabwe olusooka ate n'okubeera nga bagendako mu orientation basooke bamanye procedures za parliament butya bwetambula. Wabula bino byonna before it happened, musajja mukulu Emilio omukyala amanyikiddwa bulungi nga Honorable Betty Nambooze Bakireke abaddeko byayogedde wano. Soka owulirize ku Paul Omwero. National Unity Platform yatuyambye nga bali wamu n'ekibiina kinnamukago ki PFF bawonyeza Uganda ensonyi ezo ez'okutwanjulira obwanjulizi speaker. At least kati olwaleero waliwo candidate mwiru ku bwa speaker ne mukyala Nyakato ku bwa deputy. Era opposition mu Uganda yakoze ekintu ekituufu. Because if engo opposition omulimu ogwaffe gwa kuleeta alternatives. Wali we twali omulundi guli abenaale mbali basuliridde kimu kyakulaga buki bulazi muntu waabwe naye bwe twavuddeyo omanyi mu byobufuzi nakyo bakigamba tobeeranga predictable. Buli kimu kyogeramu nga bakutegeera maama ekyenjawulo ekiri mu kibiina kino ekyagulanyi sentamu butabeera predictable nti omuntu abo bagenda kukola bwe bati tebakaze bati bazzaako kino babadde batandise mbu abo tebalina candidate ate bawulira naffe bannambooze teri ayogera ku candidate. So bwe twali ojjukira twagenda mu retreat ng'aba National Unity Platform twakkiriziganya tugenda kuleeta candidate naye ne tukkiriziganya nti tetukikeera kubanga bwe twali kikedde abakulu baali tutaddemu endooliite nnyingi zandiwanvuye kakati ne tugamba tubalinde bo basooke baleete kubanga ffe ogwaffe gwakuvuganya bbo kati gw'otandika otya gwavuganya weesooka otya mu ddiiro. Era ne tukola ebintu bingi nnyo ne babeera misled ne balowooza nti ate tukyaleese kati bagenze okuwulira ng'ekivudde ng'omukka gunyookawa nga candidate yazze avudde Busoga nakyo kiriko ensonga. Babasoga baludde n'obwa speaker emyaka 10 egyasooka nga Kadaaga deputy 10 egyaddako nga Kadaaga full speaker gye myaka 2 abasoga bamanyi obugombe bwa speaker. Ku luno bwe bataabufuna ne bugenda ne bubayitako ne bweyongerayo naye abasoga ne basala amagezi ne basindi. Anyway, byonna mu byonna I think tulina okubanga kati tutegeera bannabyabufuzi be baani. I think kati ekituufu kiri nti NUP ne bannaabwe bakkiriza era okubanga batambula ng'abavuganya gavumenti eno kubanga bw'owulira statement ya Nambooze akonsetinga bulungi nti bo abavuganya. Wow. Anyway, bwe bityo we biri balese Pomwelu naye Pomwelu atasobodde kubanga ayitawo akutte kyakubiri n'obululu 6. So bakibanga NUP nga yo eri mu babaka bali bameka 48 ne kati kugatako PFF n'abo ababadde bakkiririza mu ekyo kya NUP ne baweza obululu 6. I think it is something big and it means that opposition ekkiririza mu NUP if not so abamu aba independent bakkiririza oboolya mu ideology yaabwe era n'abamu ku bo badde bakimanyi bulungi nti tewali asobola kubeera ng'ayitamu as long as NRM erina gwe plotinze you cannot say that osobola okubeera ng'obawangula and even to make matter worse when General Museveni is in stands. So whenever that money is in stands there is that factor a jaw, then you can see people shivering ngobalaba ayogela when they are stammering bwe batyo. So anyway, regardless obulamu ne parliament byonna tuba tubibakwasa nga bo bonyene. Kakati bino nno bye bibaddewo before ng'okulonda kuno tekunagenda mu maaso. Njagala sooka nkuwe zake wano kati ni wuliriza Francis Butebi. Should stop being unconstitutional. You don't have a right to decide who should be speaker. It is the members of parliament. Kati ffe tulina okusalawo. Kati bwe nkugamba nti mweru towakana
ogenda laba ebyamagero wano mwina mwiru ku mwiru mwina na serious nyakato ku deputy bano balina Thomas Taibwa balina no Oboth Oboth no UPC ku deputy speaker bano balina Oboth Oboth ne Taibwa so bateka ku level yemu ate tunamanya baabwe tetunnabamanya fe tumanyi baffe tiwana ba process tena bakuvaayo nti kati gundi ye yesimbyewo abo boyogera nze sinnabamanya ukirirudda wa ku procedure wano nze manyi bange ekibiina kyange kye bayisiza bano sibamanyi ono bo namba zimuziina namba weeziri Zake Francis Butebi Bambi omanyize ekintu kyensinga okwagala kuzaako nali royal eri mukama we oba oli awo n'ekibiina kye but all in all bo bambi basekoninze omusajja waabwe Paul Mwil but unfortunately tasobodde kubeera nga ayitamu so kati wa wetwolekedde kankwe wano bamuyita ani wano anyway wono erinnya nga linvudde mu mutwe wa MP wano Honorable Gowagira wanaba tayiseemu onogondero yanaba yiseemu of course bwanaba akola ebituufu nja mugondera obugonvu bwange mu parliament tugenda kusinziira ku mateeka agalungamya entuula za parliament ne ssemateeka kyatugamba tojja kuŋŋamba nti tolina kwogera ng'ate nalondebwa kwogera nga n'amateeka gaŋŋamba kwogera kati awo tetusobola kuziyunga tojja kuŋŋamba nti sirina kuleeta kiteeso simanyi kiswaza gavumenti ate ng'awo wenina okukyogerera gavumenti ngimulisemu tooki nayo empe ansa lwaki ekyo kyendeeta bwe kityo kati onsuubire nti nja kukugondera so loyalty is subjective to the natural laws and the laws of the society naye sigamba nti loyalty obugunjufu oba obugonvu nja kubeera awo nkole n'ebitanzigyamu n'ebitali byansa nti olw'okuba anti olaba ababadde bagonda saawa zino bali mu makomera walaba mama Mbabazi yagonda nnyo ali mu makomera Anita Amonga agonze nnyo wuyo ali kwa house arrest naye nga obugonvu bwe bagonderamu sigamba nti bagonda okola ekituufu naye bw'oba ogonda okukola ekikyamu then obwo tebuba bugonvu so ndowooza ebigambo ebyo byonna mubiwulidde bulungi yagamba nti nze sigenda kugonda nga ngonda kukola bikyamu wabula ngenda kugonda nga nkola ekyo ekituufu kyenteekeddwa okuba nga nkola nga omubaka owa parliament anyway ebigambo byebyo byo biwanvu era bibadde bingi wabula kati kankuwe ka video kano akasembayo kati ninnyo wuliriza singa abaziwa agenda okutuula ne influence ya Mwai Museveni mbyobufuzi bya Uganda nimbyobaka ba parliament nawe kimanyi bulungi bweza Mwai Museveni ayinza okutuula wali NUP negenda n'akalulu kakati ekintu kino kirimu ebintu bibiri kisokera ddala ye nga gyagenda kujja ng'omukulembeze w'eggwanga si mulonzi ekyo kimu ekyokubiri okubeerawo kwe waddembe ninja yakugamba tayinza kukyusa mitima gyabo abasazeewo abamanyi kye baagala era kye bagenda okukola n'ekisembayo byonna kekana akaseera okulaga eggwanga nti abalonzi kabe mubaka parliament alina njawulo na mulonzi owa bulijjo tasobola kusalawo n'agamba nti banyala ndabe ku balonzi abasukka ku opposition tumanye nti ne mu NRM waliwo abagamba ku lw'obulungi bw'eggwanga kino kye kituufu so kyenjagala nze okulaba twandyetaaze abantu b'ebusujju abakulonda bandyetaaze speaker afaanana atya baagala speaker ali neutral baagala speaker njogera ennyangu atalina ludda kwagwanga ensonga z'eggwanga zakulembeza so omuntu bw'atyo gwengenda ogenda naye gwengenda okulonda naye omuntu gw'omala okulonda ligana tusazeewo ono gwe tuba tugenda naye naye nga bw'otunuulira ebyafaayo bye amazima amatuufu bwe kibanga bwe bityo bwe biri tusuubira palamenti ki mujjukire bulungi Oboth Oboth waliwo amateeka mangi gazaaleeta mu palamenti eyo nga yasindiikiriza motion yezo era ne gayita ngambye Pomwel nedda Oboth Oboth era mu mateeka ago mulimu mangi g'otayinza kwerabira mugotayinza kwerabira recently wano eriya okuwozesa abantu mu kooti ba civilians mu kooti z'amagye okuddamu okukola
UPDF Amendment Bill eyasindiikiriza n'okuleeta etteesa eryo yali Oboth Oboth. Munaabijjukira byonna na biki ebyatuukawo n'ebyo ebyaliwo. So bwe muba musuubira ekimusuubira mu palamenti y'e12 ebyo mubiteeke mu matu gammwe. So we can declare this as another 5 years either emyaka 5 emirala egy'amakungula egy'oku experiencing ebirungi n'okufuna Uganda abantu gye balootako okuba nayo, oba emyaka 5 emirala egy'okubonaabona, okulafuubana, okulaba ku basibe abasibwa, okulaba ku bammibwa bails, n'okulaba ku bammibwa otwalibwa mu kooti, okulaba nga bafuna obwenkanya. Ebyo nno osobola obisuubira oba okusuubira ebirungi oba ebibi mu palamenti ey'e12. Mugisuubira okuyimusa eddoboozi ly'omuntu wa wansi mwanayinki okuba nga liwulirwa n'okubeera nga represented oba represented, era eddoboozi eryo okubeera nga liri so hard, and another thing okubeera nga they work on your problems mu society ze mulina, oba okulaba those who are willing just to meet their personal interests that are in their favor, oba okulaba abantu abatuukiriza ebyo ebyeri ku mitima gyabwe gye beeyagaliza mu palamenti y'e12, oba okulaba abo abaweebwayo tokeni y'emiliyoni 10,000 n'endala eziringa bwe zityo okubaako amateeka agamu ge bayisa okulaba nga ganyigiriza bannansi. So whatever case it might be, let us wait to see what will come in the future. And anyway, all in all, for us we say, for God and my country, Uganda. I sign out. Bye-bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.